okusinziira ku bimbeera ebadde wano. Yo sayo. Mbere wali ku mabaati. Ono tasikaza wadojo. Atula wala, atula yiri ina mengo. Orabi, batiriza zo. Ekibikiza wali cha kumzinga. Nze defense w'Ekinyolo sikipya nnyo gye ndi kubanga ne kyonda basaawa zino guno omuliro gw'olaba wano wennyini kwe nagufunira gwakwata nze nali ntaaseera ebintu nga bw'olaba so we nali ŋŋenzere waliwo genereeta nzikwatirawo omuliro guno gwakakwata emirundi guno gwakusatu ogwokubiri tegwankwata naye ogwasooka gwe gwanje ky'okutuuka ku kino so mbadde nsaba mazima gali nti mu kumala okwokebwa omuliro guno ssente bano abantu boolaba bano abookeddwa ebintu byabwe bye byazza obulamu bwange mbadde nsaba gavumenti yonna gyeri eyambe kinoomu buli alina muno akabanda oba avunaanyizibwa ku bintu bye byonoonese ayambibwe. Tulina nti tosobola kugamba nti omuliro kati saawa zino osobola okumanya ki ekigukwasa naffe kyatulemye okukola ki kubanga nabadde ndaba amawulire ne mu Amerika omuliro gwakutte naye nabo bagezi naye gukyagaanye okumanya lwaki gwakutte mayiro ne mayiro kale sijja kulima nti waliwo kino bwe gwakwata ogusooka nange n'akayumba n'abatuuze bange bennyini mulimu baddemu n'abantu bange benkiikira abalimanga twafuna sente za PDA bafuna sente za PDA era obuyumba bwabwe bwayidde bubadde ne bizinesi abwe ebbulya bakola mu hoteeri bonna bakoze loosi n'olwekyo tusaba obuyambi bwonna obunaabuze batuwoozeko naddala nga ffe abantu abali ekyo kikangabwa kyamaanyi era bwe mulaba abantu bakozesa emaali yaabwe yonna tewali muntu n'omu asikiriza naye nsooka kwebaza sikoolo ekoze kinene nnyo okulaba nti awantu wano wataasibwa ne watajja baweetoolodde amayumba mangi naye badde n'empiira nga ziva ku kkubo mpaka manga olupiira lwa sikoolo lubadde lukubagulwamu ate poliisi ebadde eremereddwa ekyamazima poliisi egezezzaako tugyebaze naye ebigo tebiraze tibajje bataakiriza abantu baffe balina zirooni abamu balina sente za PDM kati waliwo n'omukyalo omu essaawa eno ali Kawolo abadde yasevinga sente z'abantu obukadde 5 bugwereddewo ate ebinusu byo tebitubala bitulabyeko so abantu bwe bakolera mulekenga w'amakubo emmotoka z'omuddo we zisobola okuyita n'abantu ffeffe nnyini tubeemu obuntu bulamu munoolaba emaali yeggwawo lwaki gyataasa okufuluma ate gwe gy'otwala tubeere n'omutima ogulumirirwa abantu abamanyi ekifo kino ekya Sunset mubeeramu abantu mulimu sitowa z'engoye sitowa z'engatto abantu abatundamu ebyokunywa ebyokulya n'ebirala so abantu baffe bangi abamu abali mu bibiina ebyenjawulo saving groups nga badde batereka ssente ntegeezeddwako omukyala atudde obukadde 5 n'obusoba azirise
n'abantu abalala bangi abafiiriddwa ebintu byabwe. Naye twagala okwebaza poliisi n'okusingira ddala Skolo okusobola okulaba nga poliisi erese emmotoka emu naye nga tusobola kuzikiza muliro. Skolo netuwa emmotoka bbiri ezisobodde okuzikiza omuliro guno okulaba nga gutaasa ennyumba ezibadde ziriraanyewo ezaali baddezo zijjiramu. Naye nga byonna twagala okusaba gavumenti. Waliwo abantu abadde beewola ssente ngeza parish development model basobole okuyambibwako. So tugenda kukola report ne CAO n'abakulembeze ba disitulikiti abalala tutwale mu ofiisi ya Prime Minister nga bujjo ebayamba abantu abavuddeko ebizibu ebifanaganako bw'emiti twababola okusobola okuyamba abantu baffe ate basobole okuddamu okukola. Naye nga kyantiisa nnyo kyannaku okulaba abantu baffe kubanga nezibadde permanent buildings. Naye era okubasaba okusobola okulaba nga bateekangamu enguudo emmotoka zisobola okuyita enkesi ng'obuzibu nga buno buzze. So kituufu tattaaganyiziddwa emmotoka bwe zisobola okuyita okuzikiza omuliro guno naye nga sitiiru zibaddewo era ensonga lwaki zisobodde okuyamba omuliro obutakwata bitundu birala. Naye nga ekyo kikulu nnyo okuba ne planned buildings, planned runways okusobola okulaba obuzibu bwabuze bwe buti busobola okutaasa omuliro obutakusanya bantu baffe. Kansala akiikirira Nakazadde Kinyolo, Mugazi Municipality, Mugazi Division. Sebo twafunye ekikangabwa ky'amaanyi okulaba nti twatuukiddwa omuliro gwayokeza abantu baffe bonna, ebintu byabwe byonna byakusiddwa nnyo, era twongera okukubira omulanga eri President Museveni, Maama Nabbanja ne Honorable Minister Diana okutongera okutudduukirira okufuna ebisobola okukozesebwa okulaba nti abantu baffe baddamu okubeerawo. Tegeza ng'amabaati n'embaawo ebimu ebyasinze okukozesebwa n'emmere n'ekyokulya kubanga tebali bulungi nga bwetwogera essaawa ya leero. Bwejjukira abazadde bonna bali mu looni bintu babijjayo basobole okusasula abaana badda mu masomero n'olwekyo bagenda ajja tubeererewo okutaasa abantu. Nja kuse naye abatuuze nabo tubeebaza olw'omulimu omulungi gwe bakoze okutaasa obulamu bwabwe. Olw'embeera eri ku batuuze baffe wano naye era ntwala omukisa gwange okwebaza poliisi, abakulembeze ba poliisi bonna, neneebaza ne factory yaffe ya Skolo olw'omulimu omunene gwekoze okutaakirizaako kubanga omuliro guno wadde ola abantu bano guwaweddewo naye gubadde gukyasobola okulanda okulumba amayumba g'abatuuze abalala. Naye twebaza Skolo wamu ne poliisi amaanyi ge bataddemu okulaba abazikiriza omuliro guno. Naye ate nensaba ne gavumenti edduukirire ku bantu bano kuba abantu bano kati bali mu kaseera akabi ennyo. Mulimu abali mu looni, mulimu abali mu buno bukwiki looni buki n'abazaayo abaana ku masomero wamu ne bizinesi zaabwe zituka. Era ntukubira omulanga gavumenti ejja ebayambe. Tandika ngenda okufa. Bekwasa amasanyalaze nago gakifere newimu mikigitwalira mu Yes, check my kati waffe muzikirize nga wali omuliro gukutte naye wano wonnawonna nga bakyali walamu neneetoloola nga sinawe nguyita n'enzigi eno ngenza okutuuka omwana wange nga yawuliridde olugi luggule. Naye kyensinga okunenya ku mbeera eriwo
Polisi yaffe Lugazi esindise fire brigade ng'obudde bukyali ng'ebizimbe bino tebinnaba kujja naye amakubo okuyingira wano olupiira lwayo lubadde lumpi nga teyina weeyita. Bali yaffe bwe tulina wakulaga myaka kati ndi mu 12 ndi wano abaana baali bonna mbaweeredde wano maama nabbanja nga bw'oyamba abalala naffe jangu otutaasa wano kubanga tuli bubi buyambe kusanze tuwane Lugazi nga bw'oyamba abalala naffe jangu otuyambe mwami Museveni jjajjaffe taata waffe jangu otuyambe naye tuli bubi nange tufiiridde ebintu byaffe tulina obuzibu bw'amasannyalaze ga Saniset babadde babba mabbi bagakola direct complain twagiwa mu bawumeme bonna tetwayambibwa abawumeme b'e Kampala we bajja eno okukola ebikwekweto ng'ab'e Lugazi bakubira bye bakolagana nabo nga basola ebiwaya wansi. Naye okusingira ddala twebaza investor eyatuwadde ebimotoka by'amazzi school ebisukka mu 3 naye tukubira omulanga Minister wa disaster aveeyo ayambe bamaama ne bannyinaffe abafiiriddwa wano eno kuba bangi bali mu mabanka bangi balina abaana abasoma bangi babadde basula wano eno emifaliso tebakyalina ne tusaba n'abakwikironi baweeyo abantu baffe emyezi nga 6 era owakwikironi yenna gwe tunaalaba nga terrorizinga abantu baffe agenda kuba terrorizinze eggwanga. Wabadde wakuŋŋaanira abantu abasukka mu 10+ naye nga twetwogerera bizinesi zaabwe zasaanyewo tebasobodde kujjawo yadde kajiiko buli guno gwatandise kiro naye twebaza Uganda Police wamu ng'eri ne school batuyambye nnyo okuzikiza omuliro nti abadde landlord alina list y'abantu bonna abadde bakolera wano era tukubira Prime Minister omulanga nti ojja odduukirire bannalugazi kubanga akaseera kazibu nnyo akaseera kakuzayo baana ku masomero ate bano badde bazadde baffe be badde balina okuzayo abaana ku masomero. Nenkubira Prime Minister's Office nenkubira Minister wa Disaster Lilian Abba nagamba Town Clerk subira oli wano ono yakikiridde Town Clerk agenda okubalirira oba si kubalirira agenda kuwandiika abantu abakosebwa abafunye obuzibu badde nsaba bw'oba omanyi tofunye buzibu saagala kulaba ku lisiti bwe nkusanga ku lisiti tujja kubasiba.